enkyukakyuka aba National Unity Platform n'aba People Power namwe beetaaga njagala ko omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka oba oli muwandiisi wa kyama oba oli mukwano gwe ng'onosobola okusalamu ka video kano akaaliro kamuweereze njagala kukola kye tuyita okumaliriza okuteeka obufunze mu bifo byonna byoneddwa nga abadde tabitegeeranga njala biteeka mu bufunze byonna bimutegeeza asobole okusindikayo abantu bamanye omusajja yeefuutiike Mengo owakabano kikyakoze then bwe nvaawo bwe mmala okumpitira ku muntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka olumba ngenze mumpitire abasawo bonna ab'eddwaliro ly'e Lubaga nammwe mbeetaaga kuba staff oba okirininga oba olongoosa oba ojjanjaba oba okola ki abantu b'e Lubaga mwenna mbeetaaga bali mu ddwaliro era nina message njala okusooka okuyisaawo nga sinagenda ku bintu byonna birala okusookera ddala njala kusooka kuwummulamu seconds 30 tusooke tujjukire muganda waffe tusooke tujjukire taata waffe tujjukire munnabyabufuzi omu ku balina okuyitibwa abazira mu ggwanga Uganda kati nga mugenzi naye nga era asigala alina ekitibwa kye Honorable Hussein Kyanjo aziikiddwa olwaliro ku bijja by'abajjajjaabe era mwenna bannayuganda bagenzi omuwerekerako mukozi omulimu gw'amaanyi ennyo ne Allah wabadde agambye nti omusajja mazima abadde ayagala olw'amazima ge nabagamba lwokola ebintu nga biri ku mazima abantu oyinza okulaba nti bakumanyi naye bakumanyi bulungi nnyo singa Hussein Kyanjo abadde asobola okudda n'alaba abantu abamuwerekedde wala yandigenze musanyufu n'ekizibu nti oba ogenze oba togenda kudda kale ffenna tusaba ekkubo lirimu nti Mukama amututte amuwummuze mirembe kale akakasiriikiriro kabadde kakuwa kitiibwa kitaffe mu by'obufuzi omugenzi Haji Hussein Kyanjo wonna waali Allah mukengirize asobole okumutuusa mu mikono gye emituufu era mulamuze ekisa ebirungi byakoledde ensi n'obuyisiraamu ne famire ye bigassanganye bisinge ku ebyo by'omuvunaana omuwe okuwummula okw'emirembe ate ne famire ye ogikume bulungi ate obonereze abo abamutuusa mu mbeera mwasobodde okuviira mu nsi eno nti kuba kati bo basanyufu nti avuddewo ne balowooza nti buli muntu anaavaawo mu ngeri gye baagala nti banaabawonye bati bawonye endowooza ey'ekisiru kale nno njala tandika video ya leero mu bwangu olw'ensonga tulina ebyokwogerako bingi ndooza njala tandikira kantandikire wano wewati ndooza kantandikire e Lubaga kanzije e Lubaga wano bwenva e Lubaga tuleka tugende mu bwangu alright okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde bannayuganda tulina ekintu ekitulya nga tetumanyi kitulira luddawa nfunye amawulire n'okwemulugunya okuva mu basawo okuva mu bantu ba bulijjo mu ddwaliro ekkulu e Lubaga nga beemulugunya ku mbeera egenda mu maaso wano wensabira omuntu yenna ng'omanyi nti oliranye Ssaabasumba wa Kampala omupya oba Archbishop wa Kampala omupya Dr. Paul Semwogerere omutaaginge mu kavidiyo kana gy'akawulire sebo w'ekitiibwa Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere nkuwaabira ngenda kumala okugamba obubaka buno naye nkusaba n'obuwombeefu nga totegeezezzaako ku director oba executive director wa Lubaga Hospital gwe bayita Dr. Luyimbazi Julius ye executive director wa Lubaga Hospital nga tomutegeezezzaako nkusaba n'obuwombeefu oyite abakozi bonna abakwasaganya eddwaliro eryo mu kafuo akatajja kukkirizamu nnamawulire kaabere omu abakulembera abasawo bano abakozi bagenda kubulya ekituufu ekiri mu ddwaliro ng'eddwaliro terinagwa era nga terinagwamu njega kale omukulu ono y'ono si buwuutanya mulwadde yoyo naye bw'omutunuulira naye afaanana akabano okusinziira ku bikolwa baŋŋambye omukulu oyo kansulenti Archbishop oyinza okuba siggwamu obwo buvunaanyizibwa naye omukulu oyo yeeyita Dr. Luyimbazi musajja mubi nnyo atateekeddwa kuliraana wadde eddwaliro eryo okusinziira ku rekodi z'enfunye na biki ebigenda mu maaso mu ddwaliro eryo kale okusinziira ku bigenda mu maaso mu ddwaliro eryo ekisookera ddala mwenna abantu b'enkyukakyuka bw'obanga olwadde tokkirizibwa kutwalibwa mu ddwaliro eryo nkiddamu ng'oli wa nkyukakyuka kasita olwale mulago e Lubaga weesonyiweyo lwa dokita ono executive director Julius Luyimbazi si muntu mulungi ba senior doctors bonna basinga obungi abagobye ku mirimu
olw'okubayisaamu olugaayu olw'okuba nti bwe bamugamba ebigambo ebitumu tabikkiririzaako. Era ne wards ezisinga obungi oba services kati ezigobe mu ddwaliro Lubaga zonna zikeeye, zonna zitandise okwonooneka olw'omwami ono okuba nti abakozi abasinga obungi abakadde bonna abaliwo agenze abafuutula olw'ensonga nti management y'enfu erimu n'enkola ey'akabano etakkiriziganya n'abantu balina okufuna buli kimu kye balina okufuna. Kale ngenda kusaba Archbishop wa Kampala omupya Dr. Paul Semwogerere otunule mu nsonga z'eddwaliro ono ng'obudde bukyali kubanga eddwaliro lyandigwa ku ttaka olw'abakozi abatasobola kutuukirira olw'ensonga nti balina bajja kuyita omukulu ono abafuta obubaddeko ate nga services bawa abantu tezikyali zeezo, ensimbi ezisinga obungi tezikyatuuka mu ggwanika lya ddwaliro. Omwami ono abakozi bonna ba senior doctors abasinga obungi bagobeddwa, abala bali mitawana tebasobola kutuukako na kutegeeza abakulu bekikwatako mu ddwaliro Lubaga. Njagadde okutegeeza Ssebo Archbishop wa Kampala oyite abakozi abo oba oyite olukiiko olukulira eddwaliro ng'omukwami ono taliimu ojja kwewuunya bye bagenda okugamba ate nawe kennyini ojja kwewuunya ekigenda maaso mu ddwaliro lino kuba Museveni yali agala dda okuva lwe batta Archbishop omusawo eyali amukolako nga y'omu ku bakola mu ddwaliro eryo. Museveni ateekamu enkwezengeze ziremu okutandika okufuluma information ku biki bazuula ku mugenzi Archbishop Lwanga. So okuva ku olwo bwe bakyusa ne baleeta omwami ono enjega egudde mu ddwaliro eso nga ne nabo gisimufungize. Ngenda kusaba Archbishop wa Kampala bambi otuyambe oyiseewo ekintu ekyo ng'obudde bukyali tulyoke tugende mu maaso buli muntu ayagala enkyukakyuka n'okuba ng'afuna obulamu obwa bulijjo tulyoke tumanyi ki ekigenda mu maaso. Kati ndowooza naawe kanveewo. Njagala tutandike video nga tugikwata mpola mpola. Njagala tugikwata mpola mpola ndoza tusooke tugende mu kituyita ekigulalugi ky'amawulire. Tubagamba nti abasajja bano bafuga eggwanga balina kawo mentality nga muwakana. Ku njega eyagudde ku ssomero eriye Mukono akulira ebyobulamu najja n'ayogera Olufalansa mu kifo ky'okwegwera Oluganda nga nnyonnyola abasawo byayogedde mwabitegedde yayogedde Kabootongo mwereere ne weewuunye lwaki baatuuzizza akafubo akatakkiriziddwamu bazadde nga ne Headmaster oba HM teyakkiriziddwako wadde okwogera ne mbannamawulire wadde okuwa statement nga Headmaster ng'ate abazadde bavunaanyizibwa ku baana. Kiki kigendera kyabadde ekyokuweka Headmaster obutabujja kwogerako n'abazadde bo abavunaanyizibwa kwogera ku nsonga ezo. Ekyo nakyo kibuuzo kiri awo nakyo njagala tukitegeere. Kati njala tutegeeza mwenna abantu b'e Bungereza naddala mmwe abaali baweereza Ssaabasajja Kabaka nga temunnakyusibwa njagala bo obubaka buno nti omukulu ono bwe yajja e Bungereza yakola enkyukakyuka era teyabasiibula naye ntegeezeddwako oba lunaku lwajjo ndowooza wabaddeyo akabaga ke babategekedde okuba nti babasiibula mu butongole butaswala. Akabaga kano kabadde kayitibwa nti omukolo obwadde e Bungereza ogw'okwebaza n'okusiima abo bonna abaali baweereza mu Bwakabaka obubaka obwali baweereza emirimu egyabaweebwa ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Bungereza. Byonna bino babikoze nga bagezaako okuggyawo enkwezenge ezaaliwo mu kukyusa n'okuwa obukulembeze abantu bonna abaabuweebwa abaali bakkiriza mu mayiga ng'abantu bamukkiriza bonna yabakyusa. Eyo tujja kugendayo ku Lwokusatu nga maze okudda kati nkyayita mu kigulalugi ky'amawulire tulyoke tugende mu maaso bulungi nnyo. Alright, njala kuyita mu kigulalugi ky'amawulire tulyoke tugende mu maaso bulungi nnyo buli omu ategeere ki ekigenda mu maaso. Manyini naggasengeka bulungi nga bwe galina okutambula tukwe tugende bulungi mu maaso. Nga bwe nabagambye nti bano abasajja ensimbi zibeekubye empi we twogerera nga program or projects ze baali bataddewo okwetoola eggwanga zonna nga projects ze baali bataddewo okukebera emmotoka oba inspection centers ezaali zirina okukebera emmotoka mu Uganda zonna ezisinga obungi zitandise okutundibwa nga gye nasembye okutegeerako eyabadde etundibwa ye inspection center oba vehicle inspection center eri ku luguudo lw'e Masaka eno kanjibala katono eri ku katale etundibwa naye nga bino byonna business za maama ababazi na family ya Museveni yeno company mujimanyi mwenda bayita ku luguudo lwa Masaka eyo company erimu okutundibwa ku ssente z'omuwomusolo ezagizimba ndoza mugira muyinza ogamba musajja byayogedde ate talina information yiyo ekipande kiriko for sale company bali mu kugitunda kubanga ezo ssente zaali za muwomusolo ezakola project eyo naye kati ebalemeredde bali mu kugitunda mugimanyi bulungi nnyo company ya inspection gye bali bataddewo okukola ki
okukeberera ke motoka zonna simanyi nti emmotoka zibadde biki eyo nayo eri ku Masaka Road iyo bagitonde sawa zino eri Katale kitegeeza diiru yayiika tuyita mawulire tulyoke tugende bulungi nnyo waliwo ekibozibozi ekitandise okuyita nekijja kuvaayo oluvannyuma ekiraga nti embozi mbadde nzija abanyumizi zikwata ku muganda ffe Hamu Kigundu nkyanoonyereza soosi naye nga nziruli video gye nasemba okukola ku Hamu Kigundu abagamba nti mugenda kulaba banka oba Manerenda nga bakireiminga okutwala ebintu bya Kigundu kati embozi ntandise ogiramu soosi z'enjawulo naye nza kunze si mawulire nina bagamba nti engeri Museveni gy'ayinza okujja ebintu ku Hamu kwe kuyita mu banka ti banka zimubanja oba Manerenda batwale ebintu bye era embozi zino zatandise okutambula nga nze nali zibagamba dda era nga nzisuubira oluzamo ziraba nali nazibagamba dda nga nzisuubira nti banka n'ababanja batandise okwagala okukima ebintu ebyo kale awo tetugenda kulwawo njagala tugende ku nsonga zino wammanga njagala buli omu ataginge wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja konna akali Mengo bwenva kuzanya ka video kano then tugende ku video entufu yandeese ebintu bingi badde ku social media ku mawulire Kampala ne waliwo ekintu kyenjagala osooka obategeezaako mwenna Bannayuganda bannakabala abawangalidde mu ggwanga baazaalibwa mu ggwanga tuzze tubagamba ebintu bino nga mwesuleegwa naggamba naye olwaliro ngenda okukoma okwogera ku bintu bino njala kubajjukiza mwenna nti bw'osanga omuntu yenna ng'anyumya ekibooziboozi ekigamba nti eggudu Muganda is the dead one oba Baganda bankwe bw'oba wooli ng'osobola omuviira mu luyiro muwe kubanga kyayogerako takimanyi ngenda bazzaayoko katono emabega ekigambo kino we kyava tujjukira nti olukwesesero luno olusaanyawo obwakabaka bwa Buganda lwava Bamagulu Meeru Abangereza nga bakozesebwa omusajja Milton Opeto Obote yabateeka mu system bamubegere era ne Museveni muyajjira kati bana basajja Obote wamalo baleta mujjukire before nga Obote tannalya buyinza yali akulemberwa Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Muteesa omugenzi naye olubungereza netandika okusindika Abanyarwanda bano bayingire mu system y'obufuzi bya Uganda n'ebyokwerinda ne bayingira mu mpolampola kati mu kuyingiramu Obote naye teyamanya oba yamanyako engeri gye bano balina okukamafulagi ng'okwekweka abasajja bano n'abakazi beekweka ne beetuma amanya g'Ekiganda bwe beetuma amanya g'Ekiganda ne batandika okukola ebikolobero byabwe n'okulya enkwe mu gavumenti buli kimu kati amanya ebyafe mujja kujjukira nti Obote yavayo n'agamba nti the good Muganda is the dead one yakijja ku ki golooza Obote wayogera ekigambo ekyo Uganda yali etandise ku lunaku Uganda etandise ku lunaku olwo kuba mbazze mu byafaayo nti abazze bali enkwe n'obutemu obukolebwa mu Uganda bonna babadde basajja baki batuusi Obote agenda okwogera ekigambo ekyo ng'abantu beyeereetera bye yayingiza ku lwa Bungereza batandise omwefule naye ng'amanya agasinga obungi balina ga Kiganda wagambira nti the good Muganda is the dead one kati Yoseri najja nga bazimba ekintu kye beetuma amanya bajja bakola ebikolobero okutwala amataka n'okukola biki okutuuka lwe yakola olw'okwefuula nti Munnayuganda n'akekeza ennyago nga Abaganda bamuyambyeko n'awamba era bwe yategeera Abaganda abatuufu abaali mu nsiko n'atandika obba temulomo ku omu n'atandika obbajjawo n'abakola buli kyayagala jjukira luli yabattanga ali mu security kati alibatta ali mu system yalina ssente ye nannyini gavumenti yalina buli kimu abatta olw'ensonga nti yagenda asimba ensigo ze mu system nga batumya amanya ag'Ekiganda kati kyava agamba nti Abaganda basinga obungi temuliiwo kubanga akimanyi abadde abatta vidiyo yalero oba oli wa memento no saagala okabire ku vidiyo eno TV gidde ebbali wasimyo gidde ebbali ono wazza agamba nti Abaganda balina enko Museveni ng'akyogerako kubanga akitegedde nti abantu ate abakola ebikolwa by'obutemu n'okukola empisa embi mu Buganda basajja Banyarwanda kati njagala musooke mubasomesa ekigambo kino Rwanda ggwanga eryetongodde erina ebika by'abantu bisatu lirina Abatwa Abahutu n'Abatuusi mbazzaayo nti mu 1995 Museveni ng'ayagala okwekakasa nti Munnayuganda yakyusa constitution n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda naye teyaspecifying oba teyateekawo kinyusi kiraga nti Abanyarwanda be bano kubanga Abanyarwanda ggwanga lyetongodde kati ate bano abasajja obutasiima bwabwe kyekizibu kibasinga okuba nakyo obutasiima kyekizibu kibasinga okuba nakyo teri abayinako obuzibu naye batya okweyita bo kye balina okubeera ate munnange nabo tebakwatagana balinga mpale za Museveni
kati ngenda bazanyira ka video kano kagenda ku mbalego mu kimwaka ku social media nenjagala kabanyonyola mwogenda okuwulira nti twetumya amanya g'ekiganda n'abaana tubatuma amanya g'ekiganda nenga sinagenda kazanya ara sokombulireyo njagala Frank Gashumba Yoseri ne bannammwe mugende mudetero ka video ne kaba kaddakiika ne ka second saa 3 oba mudetero video weguliro nga lyogera nti waliwo munna Uganda yali agenze eke Rwanda na claiming citizenship oba na claiming obutuuze oba nasaba ekipapula kyonna ekiyitibwa oba endagamuntu ekiyitibwa passport oba nabeere Rwanda nga aguzeyo ettaka nga munna Uganda n'oba nga si Muganda mumundage nga ayingidde Rwanda agenze claiming citizenship gamba afune passport afune endagamuntu aguleyo n'ettaka era asiisireyo njagala mumundage nekat n'owulirayo nabano bazze bakiraiminga okuba nti baba bacunya bagundi jala bagamba teri abagoba mu Uganda mwempisa za mwembi obutasiima kyemuli na biki byemufunye mu Uganda bibaleetedde obuzibu kati guno omuzannyo gwe mulimu nze nsinga ogutegeera gutya Museveni ajja kulowoozesa nti ebintu ebigenda maaso mu media mu Uganda tabiinamu mukono naye nga atabiinamu mukono buli munyarwanda yenna akiraiminga nti talina citizenship mu Uganda era takkirizibwa kuweerwa passport wadde endagamuntu eyo dikoyi kakodyo oba kabadi nkiddamu Museveni asobola okulowoozesa nti buli kintu ekigenda mu maaso mu Uganda takirina mukono kati Museveni ayagala kulosa banna Uganda nti eriyo abanyarwanda nga abanyarwanda banjawulo ku banyarwanda bannabo bali mu Uganda abatakkirizibwa kufuna citizenship rights zaabwe nga bazaaliddwa mu Uganda kati bano bajja babeera ku mawulire balaga eggwanga nti waliwo abanyarwanda basosolwa which is wrong ekyo kikyamu gino gyonna mizannyo gya Yoseri gyazanya gye mutajja kutegeera nkiddamu tewali kigenda mu Uganda Yoseri nga takimanyi ndabagamba Yoseri obanga akuganya nti agenda Makinde mutegereka wempe ku 5 Makinde tojja musangayo kati bwolaba abanyarwanda bavayo kwemulugunya bo tebabasosola tebafuna passport tebafuna ndagamuntu tebakkirizibwa fuluma gwanga simanyi tebalina right kuki njagala bagamba eyo gye bayita dikoyi oba akabadi oba akanyebo okuloozesa nti abanyarwanda tebalina citizenship oba tebalina butuuze tebalina bintu byogerako mu Uganda ekyo kikyamu bw'obanga ogamba nti tebakkirizibwa era tebalina butuuze mu video n'omu yagambye nti tufuuka bannayuganda nga tugenda kulonda document simple ze mukozi nga mugenda okulonda ngenda kusanya video tukyali mu kigula kya mawulire kipapula ki kye mukozesa nga mugenda okulonda kuba wagambye mufuuka bannayuganda gavumenti ng'ebagala nga mugenda okulonda naye mu kulonda mukozesa kipapula ki nga mugenda okulonda Mainda baganze mwenda ba video osooka nenja analyzinga ng'oli ayogera kasasiro we naye oli yagambye nti abanyarwanda bali mu Uganda tufuuka banna Uganda nga tugenda okulonda nga tukozesebwa gavumenti mpapula kize mukozesa nga mugenda okulonda sindagamuntu endagamuntu etegeeza ki you a citizen of Uganda naye bano bonna bakola ebintu bino teri munna Uganda yali agenze Rwanda nakiraiminga citizenship oba ownership of land oba anything in Rwanda ne bano ate balina n'ekintu kye bayita erinnya eddaffe libadde tumanyi bulira abamwano be bamukubanya Rwanda abana Uganda babayita abamwano siwulirangako ggwanga libayita bamwano ate banyarwanda sibawulirangako amawanga gali aga batwa bahutu batuusi abamwano be baki ulira bulungi nnyo Mwano be bamukubanya Rwanda abana Uganda nga basaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kyokka ne kaakano basanze okusomozebwa okwenjawulo bano no bagamba nti ekisinga okubamalako emirembe kye kintu ky'okugaanibwa okuweebwa passport ate nga basangibwa mu Uganda bagamba nti bazze bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bagezaako okuzifuna wabula nga buteerere nga we balambika babasosola ate okwogera erinnya lye mukazi wattu kati nga muwala wange ye Kanyanji ate okugamba nti nze Kanyanji kyatuuka n'ojuuzi okwagala okumutuusa ki erinnya afiitinga abeere Muganda nangaye maama kati ogenda kuntuma linnya ki ne muganda nja kutuma nakyeyune oba otegedde naye nga yaani ye Kanyanji bwe nsasula ekintu ngangula essimu eyo mbasi nsasula simu nsasula kufuna simu eyo bw'oba tompadde simu obaaki onyemye passport ate n'esente zange oziremedde
banokoddeyo egimu ku mirimu gye bandyagadde okukolera eggwanga lyabwe kyokka tebaweebwa mukisa. Omuntu walemera ku kalica agoberera enono zonna n'osanga omuntu jjajja nejjajaawe bifo okusalamu ensalo nakati ng'abaana abo abazze olunyiriro lwonna nga lwogera Lunyarwanda. Kati gavumenti erina obuyinza obusobola okutegeera oba okunoonyereza ddala ono abeeri oba waawano. Basinzidde wano ne basaba gavumenti okuggyawo bino byonna nabo bayisibwe ng'abantu abalala. Kugamba buli kibi ekiri ku nsi kuno kirina eggwanga limu gyekikola ki gyekifeesingira. Naye ate twagala ebyo byonna bibe nga bikoze eki nammwe kenyini bannamawulire mutandika tulikogonayizinga nga baganda bammwe kubanga tuli baki tuli baganda bammwe. Dadi wange yali alina omusajja gwabira naye nga munankolega mukwano gwe bwe nazaalibwa was 1989 n'amuyita erinnya nampita erinnya lyoyo mukwano gwe naye ndi Munnarwanda ajjudde obulungi naye kinyigiriza kino era kimanyi n'abalala bangi bali eyo bajja kujja bakyogereko mu meeting gye tulina. Okusinziira ku abamwano bagamba nti nabo balwanirira eggwanga Uganda mu myaka gye86. Okulonda kuno ne demokrasi ze Uganda Humanity Commission weeri, Equal Opportunity Commission weeri, opposition ya Uganda weeri, government weeri gye tulonze gye tuloza nti biwedde kumbe tebinakola ki tebinagwa. N'olwekyo gye tusaba nti ekintu ekyo kigonjoolwe kubanga si Banyarwanda bokka si be baalimu abasalwako booda ne basigala eno oba n'abatasalwako booda n'amawanga amalala gonna gatwetoolodde mulimu entalo mulimu abafayo ne bajja eno naye tebasanga nnyo nabo muzibu obwo. Abakulembeze b'omu Bwana Association tukwataganye ne gavumenti okugonjoola ensonga ezo ate bwe baba baagala balawo omuntu bamudawutinga kiba kirungi okubuuza ku kyamaani w'omubano oba omukulembeze yenna w'omubano n'abalungame. Bo abakulira abantu bano bagamba nti basazeewo okulaba nga basisinkana olunaku olwa Sande ng'ennaku z'omwezi 23 okubaako bye bateesa ku bibaluma. So now we want to revive it and say, Your Excellency, Honorable Minister, Honorable MP, our leaders, we want recognition as any other ethnic group in Uganda. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo. Kati tubadde tubasomesa kye bayita akabano, kati bano babayita ababaano. Mukyayina kye mutugamba amawanga gabadde ameka omutwa omuhutu n'omutuusi. Kati tubadde tubasomesa akantu ke bayita akabano. Kati bano beeyita ababaano. Abaki? Ababaano. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo. Ffe tulina buzibu naba n'abantu. Naye baganya okubeera contented ne kibalina, baganya okuweera n'ekyo kibalina kubanga balina kibavuga. Ate kisinga okusesa omuntu bw'okiraiminga nti oli munnansi oteekeddwa okubanga olina ensibuko, but bali scattered. They are scattered everywhere with their mission of taking over Uganda. Basaasaanye buli wamu, tebalina ebasangibwa. Ekyokubiri, omuntu gwe gamba nti okiraiminga okubeera citizens w'ensi oteekeddwa okubanga olina official language gy'oyogera. Official language yabo yeruwa kubanga batya okuvaayo ku njeyo nkala yeyoga nti twogera Lunyarwanda kubanga nakyo bakitya. So wano batya okweyita eggwanga lyabwe nti Banyarwanda tu batya okwogera olulimi lwabwe firi tebalina kifo kituufu basibuka we batudde. Buli wamu baagala kusaasaana wakati mwagala bantu bagoyinge babateeke ludda wa ababwana okisanga Uganda naye buli kintu kiba kentandikwa n'enkomero. Katugenze kawo mentality at its best. Wulira Janet Kembabazi, wulira ekiri gyazaalibwa bintu byakola gyazaalibwa nti weewuunya mugenda kano ka video nako mukalabe tuleke tugende ku information entuufu eyatuleese. Centers and workers so on clearly government you've heard payroll. it from the local leaders and people who stay here that first there is no health center for like Rabarata Health Center for. What is unique though is that in the government payroll for the district of Ntungamu,
there are people who are being, first of all, that the health center for exists, but most importantly, there are people who are paid salaries under that health center that doesn't exist. We suspect this is the only health facility that you have that supplies the entire district, the entire sub-county. Ogenda kulaba ambulance n'ennyumba mweri ogenda kutya. Garage ambulance ogenda kutya. But is now totally off. Which ambulance? Come on, you show. Ogenda laba ambulance mugenda kutya ambulance n'ennyumba mweri garage mweri. Wow. So this is the garage for the ambulance? The ambulance. Kayumba kattaka n'enzigi mbaawo ye ambulance. Wow. So it was helping people from here health center to health center 3. Health center 3 ambulance bagitereko olaba ne ambulance ogenda ku. Wow. So this is the ambulance. This is the ambulance that was provided by Mama. Ambulance okola katukutuku. Wow. It was donated by the First Lady. You ambulance katukutuku. So basically, wow. Ambulance nemunda mawule yasese. Okay, interesting. Charlie Simendo no sigaza omulimu ku NTV. Ejene tijasibuka. Eri abakozi abali ku payroll nga basawo waliyo bagandi waliyo health centers eziri ku ddala eryokuna ziringa 5 naye nga waliyeemu naye nga muziri ezisigadde zonna ennya abakozi basasula naye nga tebaliyo. Ambulance mugirabye eriyo ya tukutuku mulabye garage mweri Kayumba kattaka n'okusikolwa bamala kuleta basajja bano okugulawo kati ye Uganda we tuli nengo liye yagambu ye First Lady ngeyiwa bajasibuka kawo mentality ye Uganda je mulimu mujja kutya nege kikowunyisa Janet ne bwawulira ngo olwalo muluma luno nga bamukozeko simanyi manicure pedicure alinya nyinyi nagende mu America bana agende Bungereza bana agenda mu Europe mujjanja la abantu bagamba bakulembera mujja kutya mujja kutegeera mwene ensinti sinyangu. Alright, ndoza onjagala tuyitire obuyitizi tulyoke tugende ku nsonga endala. Maza katandike mayiga ndozo otuse bulungi nnyo. Kati kavudde kwanjula video entuufu ekoze eki etandise. Alright, mukulike eyo which eno yonna ewedde. Era wasanya kulikayo ewa mukama oyo sejja kutuma mu bitundu bye bunyoro wagenda okulambula amafuta ne project zayo serika nsubetole bulungi. Njala tukwate video eno mpola tujigusa olwaliro buli mwategere mayiga yani ani bwakolera na buli kimu. Era mbatumiddeko mwenna abali mu America abali asereza mu 7 nga mugenze simanyi mu Buganda bumu simanyi mukoze conference muri decent abalabo wa decent muguze taxi muguze motoka muguze amayumba n'abali Bungereza namwe mwenna mbatumidde kansubenti muri bulungi mwategedde omusajja eyabajjo obanjira programs nti programs ezo ndaza mu 7 ne $1 million water project nayo mugitegedde nayo ali ya mu 7 ndoza mukitegedde bulungi kati kyali spita wa mayiga wasanya kalori. Nze nagamba abantu kyogenda okukola nga bulijjo nga abantu bamanyi kyavuddeyo naye njala soka kubuuza ebibuuzo bino ababadde tebanategeera ndoza kambaza nyina mu ka video kano nakakola ngenda kuza omwezi 14 omwezi oguno gwennyini nga mbategeeza nti wasanya agenda kyalako mu bitundu bye Bunyoro ku program ya M7 bwe mala okukazanya mbawo information mugenda kutya. Renda kuzo mwezi zili 14 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023. Mu program zogenda okukola ndowooza enkya Museveni yakusindise ogende Bunyoro. Ngera tegeeza mu Uganda n'Abaganda nti omukulu ono enkya agenda Bunyoro Bwakabaka bwa Bunyoro ne kagenda Bwakabaka mpozi ganayitayo buyisi. Katikkiro wa Buganda munnamateeka omutendeke Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta abaayise bannakigwanyizi abawedde emirimu era abataagaliza bw'ati kwe kulabula gavumenti singa amafuta gaba gatandise okusimibwa
ensimbi ezinagavaamu zikole ku ebyo ebigasa ensi yattu Uganda okugeza okukola enguudo okutumbula ebyobulimi okuzimba amasomero n'amalwaliro ag'omulembe n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Katikkiro bino byonna okubyogera abadde yasinkanya omuhiikirwa w'e Bunyoro Andrew Byakutaaga ne baminisita b'e Bunyoro eyo kubanga ennaku zino kyaliko kwe kulambula ebitundu gye basima amafuta ebiri mu Bunyoro. Genda e Bunyoro Bwakabaka bwa Bunyoro netagenda genda Bwakabaka mpozi ganayita ebuyisi agenda mu oil fields zonna we ziri alambule bwamala okulambula nekimutwala e Bunyoro kwe kulaba okukola survey n'okuleeta amawulire agalaga nti ebintu Museveni byakola naddala e Bunyoro okusima amafuta era n'Obwakabaka bwa Buganda bimuwagira buli kimu kigende mu maaso tewabawo omuntu asabotaginga enteekateeka ya kusima amafuta e Bunyoro. Charles Peter Mayiga enkyo ogenda Bunyoro. Katikkiro Charles Peter Mayiga mumyuka w'owokubiri wa Gwansibirwa wamu ne baminisita abalala n'abakungu bakedde e Bunyoro okulambula emirimu bwe gitambula gye bateekateeka okusima amafuta. Katikkiro n'abakungu b'Emmengo basoose kukyalako ew'omukama wa Bunyoro Dr. Solomon Gafa Busaiguru era ng'eno tekkiriziddwa bamawulire. Oluvudde mu kafubo batuuzizza olukiiko olwetabiddwamu omuhiikirwa Byakutaaga baminisita b'e Bunyoro n'abakungu mu Bukama. Katikkiro Charles Peter Mayiga akyomedde abaagala okulemesa Uganda okusima amafuta n'ababuulira kati nti balabe ba Uganda. Tuzze okuwagira enteekateeka z'okusima amafuta kuba twagala okwerabirako n'amaaso gaffe naye amafuta bwe kiba kya bugagga tukyeyambise nga kikyali kya bbeeyi. Abo aboogera tetusaana kusima amafuta oba tetusaana kuzimba mudumu bafaananako Omuganda kyagamba nti anaakumma enswa nti toli omulalu. Era bw'oba omala okole press conference otandika okuga nti enteekateeka z'okusima amafuta e Bunyoro zigenda bulungi nnyo era tuwagira gavumenti na buli kimu kyegenda okukola. Enkya oba tuli Bunyoro okujja ongera kisazaamu kuba manyi obbikubala ebisazaamu enkya ogenda genda e Bunyoro enkya ennaku z'omwezi 15 ogenda genda e Bunyoro nzira okubanga wasuzeeyo dda okitegedde bulungi nnyo ewe njagadde okukomya ebisigadde byakusande sigenda kukozesaako ngalo. Katikkiro wabula ajjukiza gavumenti nti okusima amafuta bwe kutandika namugamba yakusande kati we tugenda okutandikirawo bulungi nnyo embirigo ogiwulire. Mugenda kuwulira embirigo mu vidiyo ya leero wuuno wano. Ekisookera ddala wagamba wawandiika bw'oti wawandiika bw'oti ngenze e Bunyoro ku mirimu emitongole egyatumiddwa Ssaabasajja Kabaka okwongera okunyweza enkolagana Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bwa Bunyoro. Mperekeddwako Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Oweekitiibwa Noah Kiyimba n'abakungu abalala. Yeno treaty gye wakola mukulu. Treaty gye wakola. Naye Katikkiro yenna wa Buganda eyali atuddeko wootudde bw'aba agenda okukyala oba okugenda mu Bwakabaka obulala tadictating ate kwogera message ya gavumenti. Njagala oleete video yonna gye wasoma message ya Ssaabasajja Kabaka ng'akutumye ogende e Bunyoro teriiwo on record. Ebigambo bwe yayogera byonna wayogera nga ogamba nti gavumenti yekutumye so si Ssaabasajja Kabaka saagala oddemu okukwata linnya lya Mutanda diteeka mu mpalana za byabufuzi ebiri wakati wuwo ne Museveni nga mukola enteekateeka ez'okukyalisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okukyalisa Ssaabasajja Kabaka. 1 Katikkiro nabo agenda okukyala mu Bwakabaka obulala abeera muyite ebbaluwa yakuyita e Bunyoro eruwa teriiwo kubanga wagenda nga yose lyakulagidde. Ennyambala gy'oyambala si enyambala Katikkiro yena gyagenda okwo. Katikkiro yakugwoga nti wasinkana oluvannyuma nga Museveni atoye order yali ayambadde okwambala kwenyini okw'ekitiibwa okw'Obwakabaka bo. Gwe abakumu bwagenda nabo bonna bali bambadde makanzu bagenda bambadde emitego answera ne kooti bulungi nga banyumye. Gwe wali lugwelemu ki gwagamba nti muli musajja Muganda tunula bulungi nnyo. E video bonna bawagenda bambadde amakanzu. Yesooka tugenze ng'otuuse ku oil fields.
awo tuvuddewo nejjukira oil fields zonna zino mu kusookera ddala oil fields zino zonna mu kusookera ddala njala soka kubuuza kibintu bino ekisooka Charles Peter Mayiga wasaanya wagenze okulambula amafuta ago ba oil fields naye okimanyi nti ne ogenda okusinkana obwakabaka bwa Bunyoro okimanyi nti omukama wa Bunyoro ali mbuwambe era naye lwakesa lwabala alinga ko yamutabe vitambayirwa n'agirya era lwaki wagaana okusinkana bannamawuli basinkane omukama bamubuuzeeko oba abeeko speech gyayogera gwetulaba nti embeera omukama gyalimu gye mwali mutaddemu Ssaabasajja Kabaka ntasobola kweyogerera kigambo kyonna speech y'omukama gye yawanga ogenze ku lwakabaka obwaga nti yakusindika erirudda wa message gye wazza eri Ssaabasajja Kabaka gye omukama gye yamuwa bw'obanga ali ogenze ku lwa Ssaabasajja Kabaka. That is wrong. Ekyokubiri, programs mulimu zonna tuzimanyi bulungi nnyo, mulimu kwekaza naye nga temulina ssente. Ekyo kye kisooka. Njala sooka kubuuza wasaanya kalo Charles Peter Mayiga okimanyi bulungi nnyo nti abakozi bonna abakola mu oil fields Bunyoro bonna baba wawerwa Bunyoro. Okimanyi abakozi bonna abakola ku oil fields ezo bonna baba wawerwa Bunyoro. Ero badde okimanyi nti amafuta gonna ebitundu 6 ku buli 100 abagakola bonna Banyoro obadde okimanyi. Ekyokusatu obadde okimanyi nti abasajja n'abakazi abasangibwa mu baka bwa Bunyoro ebitundu 6 ku buli 100 bonna bafudde. Lwa oil fields eyo babajja ebitundu 6 ku buli 100 Omunyoro afudde basigaddeko 40%. Okutegeeza kino kikutegeeza n'obujulizi mbukulage. Omukulembeze omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabinyika omukulembeze omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu yessa mu ndyanga n'atambula n'atuuka mu bitundu by'e Bunyoro yakaaba n'amaziga. Gw'okimanyi nti oil fields wagenze okulambula kwaliko abasajja n'abakazi Abanyoro abattibwa abasigalawo ne badduka ne bagenda mu concentration camp. Okimanyi nti e Bunyoro waliyo concentration camps ez'abasajja n'abakazi Abanyoro. Okimanyi nti waliyo concentration camp. To prove you wrong, ono mwana wa Nambi yasituka ne ttiimu ye n'agenda n'atwala emmere n'ebitabo okutwalira abasajja n'abakazi Abanyoro. Ekisooka buli yaguba ku ttaka teyasasulwa, eyalemerako yattibwa. Ebitundu 6 ku buli muntu yenna Omunyoro ligino mufu babaziika mu kirindi. Kati kankulage nti musajja gwenkwe zikwetoolodde kubanga naawe oli waakabano. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda e Bunyoro mu concentration camps ewajjibwa abantu abali ku mafuta. Olyoka otegere nti ffe tutereka bwino ate temujja tubuzaabuza. Video yiyo. Ezo concentration camps. You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere abantu balimegamba awo yo Bobi Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Eyo saagala gendayo njala kutegeeza Charles Peter Mayiga wagenze Bunyoro nenga tokimanyi nti 6 ebitundu 6 ku buli 100 ey'abasajja abakazi abasajja n'abakazi Abanyoro battibwa. Abasigadde ne babundabunda bali mu concentration camps. Nkulaze evidence nti Abanyoro bali mu concentration camps. Kati gwogenze oyimiridde ku ttaka ly'abasajja n'abakazi Abanyoro le balwanirira oyambadde obusuuti ku oda z'omusajja Omunyarwanda kubanga temukyagalirako ddala kusola mwenna muli Banyarwanda ate nabaga omuntu yenna tasola beera Munyarwanda. Kanjidde mu video nkulage nti abantu bonna ku ttaka lye wayimirirako ebitundu 6 ku 100 bafu.
abantu abasigalawo badduka bali mu concentration camps ku nsizi ku ttaka ly'abajjajja okuwayimirira n'ogamba nti ovumirira bagamba obutasema mafuta musajja gwe simanyi kikyoliba video kanjiddemu the concentration camps. You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu baleme gamba awo yo Bobi Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Tugenda mpola program yoge tugikwate mpola kati gwe omusajja omuganda ali ekyo nga tomanyi mayiga kyamuleesa Mengo tulokakkanira ekikopo kye ekyakaawa nkunyonnyole bulungi otegeere era nsaba omuntu yenaliranye Ssaabasajja Kabaka oba oli muwandiisi wakya oba oli mukwano gwe ng'osobola okulikodinga ano wetulaga nsaba olikodinga obulungi nnyo kavudde kwanjula kati katandise mutegedde bulungi nnyo nti Bunyoro eriyo concentration camps video njibalaze ng'obujulizi kati mayiga weetereze wooli twagaana okuddamu okukwatagana okulwanagana abaganda abanyola abasoga twakigaana kubanga tuli bannayuganda ffenna omunyala tagenda tutegeerera ekyo ndowooza mukitegedde bulungi nnyo era okimanyi bulungi nnyo nti omukama wa Bunyoro embeera gy'alimu tewomya ddigobe abadde mu mbeera y'emu Ssaabasajja Kabaka gye yalimu naye baamuwa obutwa olw'okuba nti baagala okweddiza ettaka lya Bunyoro n'okubanga talinamu era njala kubuuza gwe wasanya Kalukya Spirit Kusano nga mulengejja wali olabyeko ekiwandiiko kyonna mu paliamenti nga kiraga engabana y'amafuta ago ng'obwakabaka bwa Bunyoro bwagenze okwesimbamu ojjali nga Kamuja ayimiridde ku malaalo nga bulina percentage ku mafuta ago wali olabeko ekiwandiiko kyonna mu setteeserezo oba mu archive ya gavumenti ng'obwakabaka bwa Bunyoro n'Abanyoro balina percentage oba balina ettundutundu ku mafuta ago wali okirabyeko ekyo nkikubuuza ekyokubiri omukama wa Bunyoro amaze emyaka egigenda kulukkiriza mu 3 nga talabikangako wadde okukola omukolo gwonna ogw'obwakabaka gwalina okukola mu bwakabaka obwa Bunyoro ng'ali under house arrest nga tali mu public archive wonna kalubere mu mawulire gwe n'otwala engalabiyo kubanga oli ku mirimu mitongole gya Museveni n'ogenda era bwatuuke n'ogwana abamawulire okumulaba kuba tebaagala bamanye embeera kimwali naye gw'ogamba nti ogenze naye gwe musajja gwe tugenda mu maaso n'ogenda mu maaso n'ogamba nti His Majesty the Kabaka of Uganda is the one who sent you to visit Bunyoro nkubuuza ebibuuzo bibiri tuli bakutumye eri obubaka okubuddiza Ssaabasajja Kabaka buli luddawa tebuliiwo era gwe yagenze okimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka bukyanga abeerawo takolangako statement n'emu eraga nti akkiriziganya n'okutulugunya kw'abantu b'e Bunyoro n'okubajjako ebintu bye n'okubagoba ku mataka era tayogera ku statement y'amafuta neegi genda ogindeetere genda ondeetere okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera ku kigambo kyonna nti awagira enteekateeka y'okugoba abantu ku mataka n'okubasibira mu bitundu mu busibe nga babajja ku mataka gaabwe era nti awagira enteekateeka y'okusima amafuta e Bunyoro mu bwakabaka bw'obulala obutali bugwe genda ogindeetere gw'okozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka okusavinga mu Kamoyo tibahabulwa okyayise Ssaabasajja Kabaka mu bwakabaka bwa Bunyoro n'Abanyoro bamukyawe n'Abanyoro bakyawa Baganda okugamba nti Obuganda bwenyigidde mu mivuyo eginyigiriza Abanyoro kiki kyoyagala otusiiga mukulu genda mpola
kati wano wali okulya n'okukomba essowaani kansokenza nnyo eddoboozi lino ndyoke mbabuulire kiki ekiri mu kukyala Mayiga kwe yakyala e Bungereza naye ndooza kansoke mbawo statement eno mwenna abasajja Abaganda n'abakazi n'abatali Baganda nga mwine ettaka mu Buganda ndooza mwerabiddeko ebiseera bisinga abantu bazze nga bajja n'ebyapa ku mataka gammwe ebyapa bino bivuddero ddawa kyekibuuzo mwenna abasajja n'abakazi abasangibwa mu Buganda balina amataka bibagobezi ku mataka mubadde mukimanyi nti abantu abajja bagoba ku mataka bajja n'ebyapa ebyapa biva buluddawa ebyapa biva luddawa kandi bavire ku ntono ebyapa byonna ebisinga obungi Yoseri gavumenti byali yawamba yabiddiza Mayiga aye n'abaana abiddiza Museveni kati ate ebyapa ebirala Mayiga lwe yagenda e Bungereza nga wasajja naye yamusookayo bagenda ne bakireiminga kopi z'ebyapa by'ettaka lya Buganda okuli mayiro 9 n'ebyapa ebirala era gavumenti ya Bungereza yabawa kopi teyabawa origino ne bajja ne kopi ezo ne bazitwala Minister of Lands ne bakomparing ne balina Buganda Land Board ne bagenda mu system ya Minister of Lands kwe kuleta na kiri ekiteekateeka mu bagenda kujja byapa byonna babize mu digital form kye baakola bagenda mu system ne basangula buli kyapa kyonna ekyalimu ekikadde origino ne batandika okuteekamu ebyapa ebyabwe ebya duplicate naye nga nabaga buli alina ekyapa ekikadde nga kiva mu 1900 toleekana na bano babbi battaka ebyapa gye biri e Bungereza na bano babawa photocopy tebawa origino naye ensonga lwaki abantu babajja ku mataka gammwe nga balina ebyapa nga temanje bivudde nga ate enzija gye bajja mbobo ina eka 10 baga tukuwaako 3 ekyapa fe tutwala 7 kubanga Mayiga Buganda Land Board ne Uganda Land Commission be bantu abazze ba duplicating ebyapa ne bawo ebyapa bawo basajja banyolanda abajja ku mataka gammwe abagobako mu ngeri eyo kansoke mbazanyire voice note eno tulyoke tusimbule tugere mu video entuufu yatulese afumbo ulire enteekateeka z'abaana abasajja aba bano ulira Fred sikubuuziza muganda wange naye nkusaba onzanyire eddoboozi lino olwaleero kuba kino kirabika kisusse waliwo ekitundu bakiyita miti ebiri kuliko akaalo bakayita Luteete Luteete okuliraana essomero lya Zaidi waliwo omwami bamuyita Michael omwami oyo yajja ku kyalo ekyo yajja ng'alinga nti avuga takisi naye nga buli lwasande afumba omwenge n'asala mbuzi n'asala ssekoko n'akuŋŋaanya abantu ku kyalo ne bakuŋŋaanya ewuwe ne balala ne banywa naye abantu bonna abaakuŋŋaanira ewuwe bonna ku ssaawa za leero bali ku ttaka akaami ako bakayita Michael kassa abantu bonna ku Luteete kabamazeeko kati akabano bwe kaazuuse nazizza akatambi emabega naye nkusaba ozanyira eddoboozi lino abantu b'oku Luteete bonna baliwulire abantu b'oku Luteete musituke mujje Michael ku kyalo ekyo Michael yasse bajjajjammwe yasse bakitammwe yasse baganda bammwe bamalawo kati alina kummwe abaana ali mu batta bamalawo yeddiza ettaka lyonna alitwale atandise n'okuyita bannalwanda banne nga baayisa ekitundu ekyo kyonna bakitwale ate Fred kankubuulire abo abantu obalaba terina muganda yali alidde muntu abo abantu abaaka bano be bagenda basiba ku muganda mbwali abantu naye boke nnyini mu Katonda muggulu be bali abantu buli wooyita abo abantu be bali abantu n'olwekyo nyamba abantu b'Oluteete bambere eddoboozi lyange eryo beesalira amagezi nga bukyali bwe kitaba ekyo ekyalo kiggwawo miti ebiri ne Luteete aggwawo akasajja kagimazeewo beera bulungi muganda wange oyo omuwulidde omwo tugenze mu maaso kiti kyalo kikampani kiri Kawempe kampani oba kibiina kikwata abakazi baffe baba bagenzi okufuna eddagala nga bakyali mu antinoento bwe kikwata abakazi baffe abo nekibalimbalimba nekibasomesa mbu tugenda kubalabirira bulungi eno kansoke njiyimirizemu katono
nsoke mmala okuteekawo kye tuyita clarification. Ngenda kuzanya voice note eno naye omuntu amanyi nti okozesa Mulago Referral Hospital, okozesa Kawempe ne Kiruddu ng'oli mukazi Muganda, nkubuulira mission temugimanyi egenda mu maaso mu ggwanga. Kansooke mmala okubawa information eno ndyoke nzanye eddoboozi lino. Ewe sigenda kugendawo. Abantu bangi bafudde naye waliwo abantu abafudde n'abatannafa nga baafuuka bazira lwakuba tebaboogerako. Asooka ye muzira Hussein Kyanjo gwe baziso lwaleero. Kuliko omugenzi Serena Nabanda mumujjukira omwana yali wa NRM omuto eyagamba Museveni amafuta ga Uganda gavunaanyizibwa ku Munnayuganda yenna siga famire yo. Yayimira ku parliament wayitawo ekibiri mwana muwala bamutega obutwa n'emisege gy'amotta. Serena Nabanda n'afa. Kuliko omusajja yayimirira muzzukulu w'amaziga gwe bayita Waswa Ziritoolo n'agamba nno kino ekiri mu parliament sijja kisobola n'alizayininga parliament n'agivamu nakati yabula. Kuliko Winifred Kajeke oyo neeri musajja muzira nnyo yalizayininga. Kati wulira ensonga zino bulungi nnyo tulyoke tugende ku mission enteeketeeke. Ndowooza kansoke ku mission enteeketeeke ndyoke nse obanso kansoke ku mission enteeketeeke then nsembyeyo ebifo byonna ebisaanyiziddwawo nga Mayiga yali mu buyinza ne mission enteeketeeke. Kati mission enteeketeeke yeruwa? Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'Abaganda bonna muwulirize bulungi nnyo. Radio bwekubikira oba telefayina bwekubikira togikuba mugere. Gwe wuliriza byenkugamba bw'oba obyagadde obiwuliza oba tobyagadde birekewo olina obbireka kubanga tekikkakatako kutegeera byenkugambye. Mu mission oba mu nteekateeka empandiike enneekusifu Yoseri gy'alina n'akabinja ke ey'okukendeeza Abaganda mu Buganda bateekemu Abanyarwanda n'amawanga amalala yino kanjibanjulire nga mu Luzungu bagiyita Well Planned Depopulation Plan against Baganda and to replace them with foreign agents. Enteekateeka namutayika ey'okukendeeza Abaganda mu Buganda basikize naago amawanga agava ebweru wa Uganda. Nkiddamu enteekateeka mpandiike bulungi nnyo era bagita the well planned population plan against Baganda in Buganda and replacing them with foreign agents. Kuba bayisaba agency. Ba foreign agents be baluwa kamba somere wano. Oba foreign tribes boto bojja kitwala. Muno mulimu Abanyarwanda bebasookera ddala, kuliko Abasudani, kuliko Abasomali, kuliko Abaethiopia, kuliko Aberitrea, kuliko n'Abakongo. Nkiddamu Abaganda mu program ya Museveni enteeketeeke y'okubakendeeza ye ng'aleeta abantu be baagala babeerewo. Kuno kuliko Abanyarwanda, kuliko Abasudaani, kuliko Abasomali, kuliko Abaethiopia, kuliko Aberitrea. Genda mu Kampala n'emirirwano ne bweru wa Buganda otule bantu ki abatandise okugenda okubeera mu Buganda wonna n'okukola emirimu gy'Abannayuganda gye badde bakola. Gemba wanga gano. Bwe gakubula jangu ng'enti tumbuye ndi mulalu. Nenga ate siri mulalu. Pulaani eno eyimiridde etya, enteekateeka eyimiridde etya, bweti bweri. Tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tukendeeza Abaganda bano mu ngeri ey'ekyama gye batajja kutegeera. Naye tulina ekizibu ky'omuvubuka gwe bayita Lumbuye, omwana atufuukidde ekizibu. Ayogera ebintu bye tubadde tukusse ebukusike nga teri muntu abadde ayinza bitegeera era nga twabikola nga n'omuntu akiwulira awulira ng'ekyobulalu oba ekitasoboka nga omuntu yenna akiwuliraga kintu ekyayogera kibulamu naye kimala kubeera ku famire ye oba okukiwulirako ng'akirabyeko nalyokaga wait a minute ekintu kino baakyogera. Kati mpuliriza bulungi nnyo z'okusengala byo owulire bulungi nnyo. Ekisookera ddala enteekateeka namutayika esooka tulina okukola kyonna ekisoboka nti ennamba y'abaana abafiira
muzaaliro okwetoolwa Buganda erinnyisibwa ku muwendo ogw'abaana abafa nga bazaalibwa. Ekyo munanjulira. Buli malwaliro agali mu Buganda ku baana balina okuzaalibwa tuga abaana 10 olunaku, abaana 4 bafa battibwa kagenderere. Ku baana 10 abazaalibwa buli ddwaliro lyonna lyosanga mu Buganda, ku baana 10 abaana battibwa kagenderere. Genteekateeka esooka. Enteekateeka ey'okubiri, mumeekinge oba mufube okulaba nti abaana bonna abazaalibwa n'abo 6 abasigaddewo basibagibwa nga baakazaalibwa, basibagibwa nga banyaabwe bamaze okufuna embuto. Bakikola bati basibaga omwana ng'akyali mu lubuto lwa nnyina. Bino mugendeyo ku bagiyita ti maternity check-up oba bagiyita maternity check-up. Ng'ogenze okukebera olubuto lutuuse lutya, omwana yeekyusiza atya, omwana ali atya. Kati ezo empisa bakuba simanyi tatanasi kasasiro biki byonna omwana bamutandikako ng'akyali mu lubuto lwa nnyina. Bw'afuluma ne balyoka batandika omusibaga okuva lwe bamusuddewo ku ttaka mpaka ng'awezezza n'omwaka mulamba nga bakyamusibaga. Ekyo omwadde temukimanyi nakyo mutima temukimanyi. Tugenze mu maaso. Enteekateeka namutayika gye mutamanyi gye ngenda obbazanyira mu voice note wano nga nagibagamba dda. Ddira buli mukyala yenna agenza okusumulukuka mumusumulukuse, naye ne waba asobola okusindika omwana mumusale. Nkiddamu, ddira omukyala yenna agenda okuzaala ne bw'abanga asobola okuzaala omwana mumusale. Nti omukyala aba asobodde okusindika omwana mumulemese, mumuteeke mu Caesarean section okumusala. Kubanga bakimanyi nti omukyala wa Caesarean tasobola kuzaala abaana 5 kudda waggulu. Bw'aba azadde abaana bangi nnyo azaala abaana 3 kwakoma. Enteekateeka endala, abakyala bw'ajja okuzaala mu mbeera gy'alimu mumukola ekyajabu, mumusitopinga okuzaala nga temumubuulidde. Ekyo kisinga obukyamu. Mumusibe n'abaana nga temumubuulidde. Kuno kwe kutula obuseke obutambuza amagi, abutambuza amagi ag'ekikyala bwegasinkana ag'omwami ne gakola omwana. Era abakyala basinga obungi muli mu kwejaga, ndudde okuzaala, ndudde ofuna olubuto babasiba kubanga akodyo kaliwo kakendeeza ki bakazi bazaala mu Buganda. Ekyo nazo mukitegedde bulungi nnyo. Bakusitopinga okuzaala nga tomanyi ng'oli muleeba. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo. Omabire bintu byogera mulabanga filimu zo mu Hollywood. Naye Hollywood eri wammwe wennyini. We mutajjabira ku TV wadde ku radio kubanga babateeka mu bintu bya kisiru. Ndakuteeka bintu bya kisiru ku TV na ku radio kunyumya mboozi. Tugenze mu maaso. Enteekateeka gye mbadde temumanyi. Ddira abaana ab'obulenzi bonna n'ab'obuwala abali mu Buganda batte, bakwate, bateeke mu makomera. Genda onoonyereze mu makomera gonna agali mu Buganda. Bantu ki abasinga mu makomera? Baana ba bulenzi Baganda n'abaana ab'obuwala. Bw'abuuza emisango gye bavunaana tojja gitegeera. Kuno kwoteeka okutta okw'ekirindi ne babaziika mu bifo ebyekyama ne bayiwako ne chemicals eziba dissolving na mu ttaka n'otaddamu kulaba ku muntu yenna bw'afaanana. Era mwenna abanoonya abaana bammwe nti baabula, kimanyi nti ebitundu 4 ku buli 100 omwana wo aba yafa mu ngeri yonna esoboka. Enteekateeka endala yiino, muddire mutandika okusaasaanya amalagala amafu ag'obutwa nga mugawa abasajja n'abakazi mu Buganda. Mutandika okubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga mbibawa abaana baabwe mu masomero. Gamba ng'okuli kologeti, biskwiti, amata, buli kimu. Naye nga byonna bya butwa. Basakulayinga amaddagala mu Buganda okuva ku kyalo
ku Muluka, ku Gombola, ku district bino babitusiza ne masomero bagaba okuva kwero C1 oluji ku luji nga bagaba amadagala simanyi immune booster simanyi erigema omusujja kati batandise obaletera eddagala mbu simanyi ligema siriimu nenge eddagala bagema kasiriimu nga ne mu America ku seenye nte babyogera ngo tuwali eddagala ligema siriimu byonna bikola mu Buganda lwaki mu Buganda lwaki si walala mwana wava ku somero ne Colgate n'akasenya ne biscuit nga jaga batuwadde waita emyezi mitono nnyo ng'omwana atandika okukola banga gino emizinga egiwamba wuuyo tava mu ddwaliro kiba kiwedde kati kyekintu kye bali mu kukola abaana bammwe okugema kw'ekikungo oba okw'obuwaze ze zimu ku nteekateeka Yoseri zaakola ne mukyala we Jeneti owulidde bulungi nnyo mu kino kyonna bakendeeza ku nnamba ey'okukendeeza Abaganda gye bayise depopulate the Baganda and replace them with foreign tribes which are as follows: Rwandese, Sudanese, Somalians, Ethiopians, Eritreans, and Congolese, who have already occupied the biggest space of Uganda. The biggest number of Baganda have been assassinated slowly, and the biggest number of them that have been displaced. Kati njagala osokolize video eno voice note zengendo okuzanya mwabakolera ku malwaliro ekiruddu Kawempe ne Mulago mugenda tegeera naddala mu abakyala abafuna embuto ne mutandika okugenda okwagala okufuna ebintu by'obwerere weewuunye omuntu ofunye olubuto akuwaatya keya gy'ogenda okulya mu voice note zino bwe mmala eno njoke ngende ku information ebifo byonna ebisaanyiziddwa Obwakabaka bwa Buganda nga Mayiga yakatwala Obwakatikkiro. Tutandise bwe tuti Aliti kyalo kikampani kiri Kawempe kampani aba kibiina kikwata bakazi baffe baba bagenzi okufuna eddagala nga bakyayimenta Montinoento bwe kikwata bakazi baffe abo ne kibalimbalimba ne kibasomesa mbu tugenda kubalabirira bulungi tugenda kubakolako buli kyonna ekyetaagisa buli mwezi nga mugenda gye bali boba kikyanjawulo n'eddwaliro kyo kiraga nti paati yanjawulo ne bano banjawulo department zanjawulo naye biri mu Kawempe byonna mu ddwaliro e Kawempe so omukazi wagendayo bamukebera yenna bamukebera emimiro bamukebera buli kifo kyonna bamukebera mu matu mu bwongo bamukebera buli kifo kyonna ekiri munda mu ye buli kintu nga bakozesa sikaani eyo ekikampani ekyo tafunyemu challenge emu nti mukazi wange yagendayo ne mugaa toddayo kikampani ekyo ekyabikendo balabi obulabizi toddayo naye kyesiba ku bantu kibakubira amasimu nga bowulira kati waliwo omukwano gwe yagenze n'azaalirayo era yalina kampani erina sitampu yayo yena emyufu yeteeka ku fayiro yo Kawempe n'obeera ofoti ate asa kuzaaza ng'olina fayiro eyo nga bo tebaliyo nga fayiro erina redi eyo tasa kuzaaza kibagamba nti affe ekikampani ekibaga affe twagala kintu kya munda abeera bagenda okuzaala malo balaga stampu eyo stampu yeeyo mwami gyabadde ayogerako emyufu ngenda kuddamu nzanya eddoboozi naye stampu yeeyo kati gwe buli mukazi yenna Omuganda oba Musoga oba Mulugwala ng'oli mu Buganda okozesa amalwaliro Mulago Kiruddu ne Kawempe nga bakugambye bagenda kukebera kujjanjabira bwere ne bakuterako kistampu kino ku mpapula zo omwana wo nawe obulamu bwo ogenda kuba tolina kyekyo kistampu mukire bulungi nnyo ekyo mukire bulungi nnyo bino temujja bisaako TV zammwe wadde ku radio zammwe ebintu byensomye eri programu gyensomye eya depopulate kyemuliko temukimanyi ne tubagamba temujja bisaako TV kanzire ku information mayi mwewunza nnyo mwetaaga kumala bbaku bampi mulyoke mutegeere kanzireyo mbazanyira amaloboozi kubanze nzija bbawa information kistampu mukire bulungi nnyo oba kamalo kijjayo nkiteeke wano kakijjo nzanye voice note eri nga kiba kikizanya wano
ekigamba nekibaga affe twagala kintu kya munda abeera bagenda okuzaala ffe tujja kubeerawo awo ffe jjase ozaale nga wetuli twagala kintu kya munda oyo omwana we mabega wetwagala ti kati akazi bakwana bwe kityo kampani eyo weba omaze okuzaala ng'ozadde abantu ebalongoosa bulongoosa tekukkiriza kuzaala abantu tebakkiriza kuzaala mulongoosa bulongoosa nekujjamu ku bitundu bye ebyomubiri biri ebakebera luli nga babadde bakola sikaani mu kusooka bino bijja nga bakebera buli muntu buli agenda olunaku lwogenda bakuwa emitwalo 3 zofuna buli lunaku emitwalo 3 wogenda okukebera ng'omukazi wagenda omukebera ogenda okukebera nga bakuwa emitwalo 3 naye buli muntu wamalako essaawa nga 3 oba 4 nga bakebera mu mubiri gwo gwonna buli mukazi kiri mu bakazi bangi kati ekyenvuddeyo okwogera leero kyekino waliwo omukwano gwa mukazi wange abadde akirimu kati yakibaddemu ye yagenda ozaalirayo bambi ekinnaku yafudde nga sinnayogera mukama ansaasire omukazi yagenza okuzaala ekawempe n'agenda n'ekyo ekibiina ne bamulongoosa ne bamuwa omwana atali wuwe ne bamugjamu n'ensigo ono yazimbye. Njagala owulirize bulungi nnyo wano kanzireyo wantu wano njagala owulirize bulungi nnyo wantu wano simanyi webadde etuuse wulirize wantu wano omukazi wagenda omukebera ogenda okukebera nga bakuwa emitwalo 3 naye buli muntu wamalako essaawa nga 3 oba 4 nga bakebera mu mubiri gwo gwonna buli mukazi kiri mu bakazi bangi kati ekyenvuddeyo okwogera leero kyekino waliwo omukwano gwa mukazi wange abadde akirimu kati yakibaddemu ye yagenda ozaalirayo bambi ekinnaku yafudde nga sinnayogera mukama ansaasire omukazi yagenza okuzaala ekawempe n'agenda n'ekyo ekibiina ne bamulongoosa ne bamuwa omwana atali wuwe ne bamugjamu n'ensigo ono yazimbye yafudde olunaku lwaleero olunaku lwaleero yafudde naye nga ennaku 3 emabega abadde mu ddwaliro ekawempe era bano bebamukozeeko emulago tebasa kukolako ng'olina maaka eno nga bo tebaliiwo banyini maaka eyo tekisoboka badde nsaba okole ku risaaki eyo tica obuuzeeko topuloovu kyenkugamba nnako n'omuntu wala gwe mmanyi era yakiddukamu bakuba amasimu nga bakunoonya nga bw'okiwulira byebyo naye kawempe tumwegendereze bibyo ebyange tica neyanzeege mwenna si kawempe yekka eno mission mpandiike enteeketeeke obulungi. Alright, kati nsaba muntu yenna aliraanye empologoma ya Buganda aliraanye Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Bwetubyeokubiri nti nsaba kumuluma kutu mutegeeza nakutegeeza Abaganda nti njagala okusookera ddala okwebaza bannayuganda mwenna abanoonya information abagitambuza okutaasa Uganda n'okutaasa Obuganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba kuluma kutu n'Abaganda bonna abalangira n'abambijja basava ne bannaava n'abantu mwenna abaagala Obuganda n'abaagala enteekateeka eyaffe y'Abaganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba kuluma kutu nkutegeeze nti omumpembe wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Mr. Alaje eyakugamba nti walwala Alaje ng'ate ekituufu akimanyi nti bali mu nteekateeka ekuwa obutwa bakusaanyeewo. Ekyennaku kyenjagala osooka okubategeeza nti bagamba atali kutambulira kusibira y'amenvu linda kiggweyo munnanga ataafu mitambo obo. Abasajja n'abakazi bano abali mu nteekateeka namutaayika ey'okusaanyaawo ate nabo tebaamanya nti munnange nti bwubanga ogwo bamusajja munnoleka nga mwezi n'akuzza. Abamu nno kati balwadde bazibu naye nga bwe babuuza ebalwazizza tojja bitegeera. Era bwe twogera buli abaali mu lukwe luno nabagamba kijja baddira kubanga Yose taleka bujulizi mabega
nkiddamu kijja baddira kuba Yoseri taleka bujulizi mabega nkimanyi eriyo abali ku ndiri abalina abafamire nga bali ku ndiri kubanga obuganda butandise bakyukira naye mwali mumanyi nti Ssaabasajja Kabaka agenda kufa amu ne mutandika n'okusagambiza nga bakimezezza okw'omusana naye ate waali asambira mabega nga janzi era akamibwa bina ate mmwe kati mutandise okusikondoka nga pistoni oba ne lingi zitandise okuba so nga ate ye munnanga azze buto era byebintu bino byenjagala mutegeeza Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutokutegeeza nti munnange nkusaba osindike abantu abo weesiga bagende bakuwe alipoota empandiike ng'eriko n'obujulizi obulaga ebifu bino wammanga byonna bukyanga okwasa wasanya kaloli wasanya Mr. Alaji Salonga Mulengejja damula okulamulirako kumbe wali owadde enkwezenge egenda okumalawo omuwemba gwa Uganda omuwemba gwa Buganda atedde wali ekajjale nga bujira buli mu kukajjala essaawa zino Ssaabasajja Kabaka nsaba okukulopera era mu kulopera kuno osindika abakugu bagende batandika okulambula ebifo bino byonna ebyononekeddwa ne bisaanyizibwawo ku mulembe gw'omusajja ono kansoke mbazzekoko ebigere bisatu emabegamba jjukize nti mu nteekateeka eyali ey'okugoba musajja mukulu Katikkiro eyawummula Jebbi Walusimbi nti omusajja ono Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yayinamu omukono kubanga yali asekeeterera omukulu ono mu ngeri esoboka omuweekitiibwa Jebbi Walusimbi nga tannabinnyika mu nsuwa kuzzaayo obuyinza bwamuweebwa yali amaze okukola enteekateeka namutayika ey'okuddamu buto okuyooyoota amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi era nga n'ensimbi mu kittavu zaaliyo omukulu ono ne bakola enteekateeka Wasanya Kaloli ne bakola enteekateeka ne Museveni okwokya amasiro g'abassekabaka ag'ekasubi era ne gookyebwa begamala okwokya omusajja mukulu Walusimbi ne bimudduugalira era ng'ayitalina kyakkola ebiseera ebyo nga n'akatubagiro kangi nnyo bw'atyo munnange yasalawo okuba nti agibwako ddamiro oba awumuzibwa ate olw'okuba nti Museveni yali amaze okukola enteekateeka ye okuleeta Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mu Bwakatikkiro era butyo n'alinnya ku ntebe naye nga enteekateeka eyo ky'amasiro yagiyinamu omukono ebitundu 10 ku 10 kubanga kye baali bakola bakimanyi nga bali mu kuseddeekereza omusajja mukulu Jebbi Walusimbi katukavudde ku ntandikwa muwulire bulungi nnyo musajja mukulu ajja atusondesa ettaffaali obuwumbi n'obuwumbi ng'azeezibika UNESCO ngiga nti ffe tujja kuzimba amasiro kuno kuba baali baagatuwadda era kyekoze nti n'omwezi ogujja bajja bujja katono amasiro gano gayinza okuddamu ne gaggulibwawo naye bukyanga akwata ddamula ng'azzeeyo okutandikira ddala ku Katikkiro eyasooka otukwasibwa nga Obuganda buddizibwa Obwakabaka omwali omwekitiibwa Joesh Mayanja Nkanji tewaali mbuga ya Buganda yonna yamenyebwa oba yatundibwa kiri ku record ne tudda kuwekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere bwe yakwasibwa ddamula teri Muganda yali asengeddwa ku ttaka wadde embuga ya Buganda yonna okusendebwa era buli kimu kyali kitambula bulungi mumpuliriza bulungi nnyo ne tudda kuwekitiibwa Jebbi Walusimbi Jebbi Walusimbi wadde yasanga okusoomozebwa okw'amaanyi omwana kwasanga mu lubuto lwa nnyina ng'eŋŋumi enyoka kitampuba ebikonde ng'ali mu lubuto lwa nnyina nga ye tamanyi lwaki balwana kumbe balina ensonga zaabwe mu kimwe mwali akavuvuŋŋana akaaliko okuganda Ssaabasajja Kabaka okugenda Bugerere ekyaviiramu n'okwokya amasiro era naye yagenda okuvawo nga tewali mbuga ya Bwakabaka yonna esaanyiziddwawo nga zonna weeziri butyo ne zireeta omusajja ateesiba zikuweya ow'ekitiibwa Dan Muliika eyatandika okunoonya okuva ebule n'ebweya butya Obuganda gye badde budijikana ng'egye badde bubbibwamu ensimbi ono n'entebe teyagibugumyamu wadde embooge ne batandika omumusima era nga bamusima ke kabinja ka Charles Peter Mayiga omulemesa era yogayoga nga Yoseri akitaddemu mukono ng'owekitiibwa Dan Muliika tawangadde ku ntebe eno ng'ekwasiddwa abalala omwavaamu okutuuka nti omusajja ono wali kati tutandise ebintu bino wammanga gwabiwakanya ng'oweereza Ssaabasajja Kabaka genda otuukeyo ku bifo bino wenkugamba tulutwendize tugenze essese eri ebibira ebyobuwangwa n'ennono eri empewo za Buganda gye zisibuka ezisinga obungi eno ekiriyo kitokota sekisaanikire oba tuga nti kinyamagi ekituusa n'okwalula agenziriza nkiddamu ekiri essese ku mbuga z'Obwakabaka kitokota sekisaanikire oba kinyeena amagi gano nno okuviirako n'agenziriza okuba nti gaalulwa tukimanyi nti ejji eryenziriza teryalulwa liba lifudde naye ekigi eryessese munnange kisobola okwaluza ejji eryezziriza kati munnange embuga ebitundu 9 ku buli 10 zonna zisaanyiziddwawo abasajja abaaka bano ku biragiro bya Charles Peter Mayiga Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga naye ettaka lisinga obungi litundiddwa nga n'ekibira kyennyini ekyali kivaamu omuggo
okukwasibwa Ssaabasajja Kabaka ngali obwakabaka munnange nakyo kyasaanyizibwawo. Tugenze mu maaso. Ennaku zino mbadde ndeebukana n'okusaanyawo embuga y'omusambwa Namboole eri ku Kinnya n'Empindi n'ekibuga Kampala. Era gye byagenze okukemekerezwa ng'embuga eno esaanyiziddwawo nga n'ettaka litwaliddwa buli kimu nga kisaanyiziddwawo. Embuga eno teri mpigi. Kamalo ginoonya wano omanyinzi byange mbyogera kati ng'omusezaaguze essowaani mulyoke mutegeere bulungi nnyo kiki enjogerako. Mbuga gwe oli ludda munnange yangu abantu balina obudde butono nnyo saagala olwewo mbuga gwe yangu yangwa oli ludda wa ate sibanga nakusangulamu bannange gwe mbuga gwe olwa yiino ngaye bakola embuga y'e Namboole bwekyo bakola embuga zonna ezisigadde eza Buganda. Mbadde nkyalebukana n'embuga y'omusambwa Namboole nti yo yasaanyiziddwawo. Ne tugenda bulungi ku mbuga n'ebifo ebirala ebyekusifu. Mwenna abasajja n'abakazi Abaganda n'abatali Baganda mbajjukiza bulungi nnyo nti mwagendanga ku kifo ekiyitibwa Mulungu amaato we gaagoberanga. Ekifo ekyo nno kyankizo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Butyo Mulungu yatundibwa era n'ebintu byako byonna bisinga obungi eby'obuwangwa ne bisaanyizibwawo n'emiti egy'ennono ne gisaanyizibwawo. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne munywanyi we Kiwalabe Male saako omusajja omutoolo David Wasajja munnange nga bagawumbidde bali ku musimbi bakwavula kubanga bo banafu tebalina kye baagala kukola nga lubonani baagala bintu biri awo basanze ku mukeeka. Era abaali bawoomerwa ekyennyanja olwakubadde nti mukyalinawo akafo mugenda obbirira naye nga ye embuga ya Buganda eya Mulungu yasaanyizibwawo. Tugenze ku mbuga ya Ssekabaka Kiweewa. Ssaabasajja Kabaka ansaba okukulobera nti embuga ya jjajjawo Ssekabaka Kiweewa yasaanyizibwawo, Mayiga teyatuuka nayo. Tugenze ku mbuga ya Ssekabaka Ssuuna era nayo yasaanyizibwawo tewali yadde kyayogebwa. Tugenze ku mbuga ya Ssekabaka Tebandeke nayo yasaanyizibwawo. Tugenze ku mbuga ya Ssekabaka Goloba Empunga naye yasaanyizibwawo. Tugenze ku mbuga ya Ssekabaka Mulondo naye yasaanyizibwawo. Tugenze ku mbuga ya Ssekabaka Kalema nayo yasaanyizibwawo. Tugenze era ku bifo ebimu ebimanyiddwa nga bya buwangwa na nnono gamba kunonga ekifo kye tuyita Erusiiti eno nno ekifo kino kya buwangwa na nnono ngera kyali kireeta abalambuzi okuva Bula n'Ebweya ne kibwanga kyasaanyizibwawo ng'era wasaanya ne bakandakabinja kenjogedde kennyini nga bali mu lukwe olusaanyawo ekifo kino eky'Erusiiti. Tugenze Emunyonyo nneeno eri omusajja omuyindi ayina ebirevu ebyeruukirivu eyeekaza nga akimezezza okw'omusana nti Munnayuganda ate era n'ettaka lyaliko lyo ettaka ly'Emunyonyo na buli kimu munnange lyasaanyizibwawo nga eno nno kwe kuli n'embuga ya Ssekabaka Mwanga emu ku mbuga za Ssekabaka Mwanga ze lyakubyawo Emunyonyo naye waatwalibwa nayo ne wasaanyizibwawo. Tugenze ku mbuga oba tugenze mwenna abamanye Kabowa ku mujaguzo oba ku ngoma za mujaguzo awo nno wonna basaanya wasigaddewo ndowooza fuuti nga 105 ezaali mu eka z'ettaka wasigaddewo fuuti 105 era ng'essaawa yonna nabo bagenda kutunda omwenda abamanye Kabowa oba ewa Kabaka mujaguzo ku ngoma ez'Obwakabaka ezo awo nawo waatundibwa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutondo kotegeeza nti ku Butikkiro wennyini watikibwa wawewa obuyinza okufuga Buganda
gye tuyita ennagala biwoddo munnange ekiriyo kisa kitokota Ssaabasajja Kabaka simanyi nti walibawo omukolo omulogo okuddamu okutikkira omuntu omulala yenna oba mulangira yenna alidde Namulondo ekifo kino kinaabaawo Ssaabasajja Kabaka nkusaba mbutongole sikulagira kubanze ndi mukopi siina buyinza bukulagira nennumirwa nnyo Obuganda okuba nti ebifo by'enkizo bino ebyandibadde bireeta abalambuzi n'okwerolerako n'okusoma ebyafaayo byaffe byonna byononeddwa ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga ngera tagendangayo wadde okuwa alipoota ku nsonga zino ekisinga okunnuma nti obwakabaka bw'Obuganda mu ku bwakabaka obukadde mu Africa ne mu nsi yonna naye nga tetulina kifo kyonna kisobola kulaga bintu bino wa gyenvudde owa Buganda n'obwakabaka gamba nga kye tuyita ekkaddiyizo abazungu kimuyita museum Buganda terina museum okutulaga ebyafaayo biki byonna ebyandibadde bitulagibwa tebiriiwo ne weebooza kiki ekyatuuka mu Buganda obwaffe ekyo nga nkimaze Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukuluma kkoto abazaana bo okwetoola Obuganda bonna be wasenza ku ttaka n'abaagula obuguzi nga tebaliiko kintu kyonna kibawalanya bagobeddwa ku mataka okwetoola Buganda ne battibwa ne baziikibwa ng'omukulu ono gwe wawa Entebbe tasomodde wadde okwenyadde okuubayo olubu lw'ekigere okubuuza owaayi kiki ekigenda mu maaso nga n'embuga ya Namasole esembyeyo okuba nti Namasole yaseerera ow'Emakindi eno embuga yonna bagisaanyizaawo nga teri wadde omuntu agamba kubanga amataka bagaagala abakulu bano Ssaabasajja Kabaka abaana ba Buganda bakaaba naye nga teteri agenda bataasa okuggyako gwe wekka tukimanyi nti obadde mukosefu naye tukimanyi nti osobola okukozesa omukono ogwokubiri okubanga otaasa Obuganda n'okubanga Obuganda bulondebwa nkusaba ow'ekitiibwa otuyambe Obuganda buve mu matigga ge bulimu olw'omusajja eyawamba obwakabaka nga nawe yakuwambiramu Abaganda gwe bakyatunulidde Kyamulinga Essalambwa eri enseeke olw'okuba nti alina obusente bwawa abasajja abamuwujjira obunyama ku social media ne ku mawulire n'okwebuzaabuza ng'afukaana abajjukira nabajjukiza nti bw'olaba ng'omwana abadde omunafu ng'atandise okukola emirimu ewaka oba ku kitundu manya nti waliwo kyakwekera kyatayagala omanye buti omwami ono kutandika okwekulukuuta n'atandika okwefuula bize ng'akola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu gy'alina okukola emituufu gyonna azibira mizibire Obuganda busaanyizibwawo butyo Ssaabasajja Kabaka nze omulango ogutakungula mukubye n'okutegeeza nti ssebo ekifuula Obuganda byebifo ebyobuwangwa n'ennono ebisaanyiziddwawo ekifuula Obuganda be Baganda abakingiriza bulijjo bwogenze Abaganda tebakyalina ebeegigaluba Abaganda tebakyalina balima mmere bagobeddwa ku mataka eyalina ekaazi 6 ku 10 basigaza kawugiro ka nnyumba na wakulundirako ombuzi mu ku 2 Ssaabasajja Kabaka bwakabaka bw'oyagala okubanga osigalamu n'Abaganda basigalemu Ssaabasajja Kabaka abaana ba Buganda empewo zibatawaanya kubanga ebifo byonna gye bandibadde bagenze okufuna omwasirizi byonna bisaanyiziddwawo obwakabaka buzzemu abasajja abanyarwanda abasajja basaanyizzawo ebifo by'embuga byonna nti empewo za Buganda ziri mu bbanga n'abantu bonna abakongozi n'entebe kuzaali zituula munnange baawaŋŋanguka nga tebajja kukisobola kubanga embuga ezisinga obungi zasaanyizibwawo ate bw'oyite waffe Ttanda munnange era kitandise okutokota nga si kisaanikire bw'ogenda mu bifo by'enkizo byonna ng'ogenze wa Nakayima nti ye Nakayima n'okusemuka yabinyiika mu nsuwa n'agenda kubanga takyajja kusobola mbeera eri mu Buganda nga ku ntikko owalina okusibuka embeera zonna wafu nga ku ntikko owalina okusibuka embeera zonna wafu nga bwe tugamba nti ataala okutambulira akusibirayo amenvu tukimanyi nti omusajja attadde mu busibe buno n'okubonaabona kuno Yoseriti Baabulwa mwamukwasa endagaano mukwasa ebintu bya Buganda byalemedde nsaba buli mukongozi yenna atulibwako empewo mu Buganda mutandike okugenda okuwa emisango gino mu mpewo za Buganda musumulule buli kimu ekyasibwa kubanga buli omu alina okulwana olutalo lwe ne Ssaabasajja Kabaka agezaako okulwana olutalo lwe naye muyambe mutandike okudda ku nnono mutandike okusumula buli kyekyasibwa naye bwe mutakikole twandikomekkerezanga abantu abamu abaaliwo bwe basomako mu byafaayo nti eggwanga gundi lyaliwo kubanga kye basooka okukola kwe kujjako ennono obulombolombo ne bakufuula nti tokyalina kyoli era kyekigenda mu maaso ekigendera kyawasaanye ne Museveni sooka osaanyewo byonna ebifuula omuganda byebiriwa byebyafaayo yennono yingira mbika bikyankalanye teekamu ensoole ndoza mwatandise okulya nti kati ogenda okutambuza olumbe kikwetaagisa ate okuwaayo ekiraamo ky'omugenzi balyoke batandika okukinoonyerezaako mulina ttaka lyenkana kibiki byengeri egenda mu maaso naye nga kino kyonna tukitunuulidde nga nkuwa enfundikira y'ebintu byonna bukyanga omwami ojja mu Buganda ebintu byakoze
temuddamu muganda yenna kubuzaabuza nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Mr. Alaji alina kyakoze Mengo. Tekiriyo. Tebaddamu kugamba nti waliwo ekintu kyonna Mayiga kyakoze Mengo. Tekiriwo. Njagala omusajja omukazi yenanise busuuti. Naawe yenanise omutega answera. Oyimirire mbulange Mengo gye ku mawulire otubuulire ebintu Mayiga byakoze. Nga tonnajja kankunyumire. Amasiro g'Abassekabaka agenda bulagala Kasubi gaali gagenda kuyoyootebwa nga n'ensimbi Jebbi olusimbi azisevinze ku ziri ku kittavu. Wasanya nga akulaga ne Museveni bagoocha najja n'asondesa abantu ettaffaali sente n'azibuwa n'azeddiza UNESCO ekutta amasiro ge gazimbye gazizaawo. Sente ze yakwatako kuzimba masengere omugenzi Idi Amin Dada yagirekanga weeri ebulako kuteekamu madinisa na kusereka. Eyo sichi sa achievement. Radio ya Buganda ya Chabasa yasangibwawo yagisanga kuba yakolera kokko. BBS gye mugamba ati achievement. BBS si ya Buganda. Ya Kiyimba Filimani ya Charles Peter Mayiga n'akakundi kabantu nga batano si ya Buganda. Ompulira bulungi nnyo. Programu mwanyi terimba ya Yoseliti bahabula utabasira mutano wakali nsire temuzazede nsanga bisibe na nyini kabuyonge etambula. Ompulira bulungi nnyo. Zino zonna programu simanyi Powesa simanyi Kasasirani zonna zibadde za kuŋŋaanya data w'Abaganda kumanya nyingiza na nsaasanya. Ojja kuŋŋamba nti ekyapa mu ngalo yali achievement. It wasn't an achievement. Tekiriiwo. Ngera kubuuza ekibuuzo kimu. Omusajja Omuganda mu Buganda waffe wedda. Ekikufula Omuganda liba ttaka. Era mu Buganda tewabanga nkaana ku ttaka. Era twatuulanga bulungi nnyo ne bannannyini mataka nga tutudde bulungi nnyo ng'owa ekkanzu oba obusuulu. Kati munnange bakugamba nti Omuganda ogenda ofune ekyapa mu ngalo. Munnange olwatuuka okimanyi nti ekyapa mu ngalo kye bali bakuwadde kyali kyaliizi. Nti liizi bweggwako olina okuzzaayo obuyinza ku nnannyini ttaka oyo. Kati liizi bweggwako Omuganda ogenda kusengukanga oddawa. Kyenkubuuza gwe nga tonnajjagamba nti bakola achievement y'ekyapa mu ngalo ekyo nga kiwedde. Kyo kyalaga luddawo kuva lwe twakikubamu bituli kyadda luddawa. Sente zaava mu kyapa mu ngalo zaakola ki? Njagala ondagawo eddwaliro eri. Mayiga lyazimbye mu Bwakabaka bwa Buganda. Amalwaliro gali abiri Ssaabasajja ge yazimba ng'ate gaali ku mulembe gwa Jebbi Walusimbi, gwali ku mulembe gwa Katikkiro Mulwanya muli Ssemwogerere ne gajja ne ku Jebbi Walusimbi. Kwe kuli eddwaliro ery'abavubuka ery'ensangi. Kwe kuli eddwaliro ery'abavubuka ery'omu Kisenyi okulira na KCCA Emmengo ge malwaliro aga. Wasanya azimbye eddwaliro ki nga n'eddwaliro Essonde Abaganda lye baagula mu Amerika eritambula lyava mu Amerika nga maze Edison alituuka e Kampala. Wasanya ne mukama Yoseri Museveni ne baliremesa revenue ne likwata eddwaliro lifa. Wano we wava embeteza wakati wa Wasanya ne Dr. Mukwaya owa Mukwaya General Clinic okwawukana ng'ab'ekigo era Dr. Mukwaya toli mulaba ng'ayimiridde ne Mayiga ku mukolo gwonna kubanga yamudisappointinga. Ng'eddwaliro lyalina kutambula buli Ssaabasajja Kabaka wagenda okuba olusiisira ng'abantu baabe ne bafuna obujjanjabi neba nga tagenze kuba lusiisira wabanga olunaku lw'ebyobulamu ng'abantu babaganda balina okufuna okujjanjaba okuli specialized ng'abasawo bonna n'eddwaliro mwe liri eddwaliro lyalaga luddawa. Ddayo obuuze Dr. Mukwaya wa Mukwaya General Clinic ombuuze kiki ekyakugoba Emmengo. Mayiga yamugoba kubanga bayawukana ng'amugamba eddwaliro eritambula Abaganda lye baleeta ngenda disasula omusobesereza zinza zinanziba omusajja amugamba totegana eddwaliro lifa. It's not an achievement teriiwo. Tugenze kuki njagala mu Buganda ombuulire ekintu ekirala. Amatikkira yagasangawo. That's not an achievement. Bathederani mpozi gye yateekanga kulaga ne Airtel eyo project ye kubanga agijjamu ssente yensonga kine mu COVID abantu batabasobola kudduka yatundanga emijoozi kubanga ssente zaalinga zize ate zonna ng'azikolera mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Enkuuka yagisangawo. That's not an achievement. Mbabuulira project zino ze mugamba simanyi akoza na achievement oba akoza achievement ziri luddawa. Scholarship eza Buganda zaasangibwawo naye okuva lwe yajja Emmengo mukyawulira nti Buganda ekyawa scholarship. Mbuuza gwali kuno
ajja okujja ng'otandika ogamba simanyi nkuwa analysis ku bintu byenkugamba emujja okuva emuga nti akoze njagala ombulire kyakoze. Njagala ngendere ku mbuga zonna eza Buganda ezeetolodde eziriko amataka amakulu kiki ekiriyo ekyaddondo ewakaggo mugenzi Agnes Nambirige gwe baatuga obutuzi kiki ekiriwo baani abaliwo kabano group ettaka lyatwalirwani lyatwala Museveni Janet Mutasa Kafiro ng'akulira Museveni Nolo Mayiga ayinawo ekyapa ayinawo amaduuka ettaka ly'ekyaddondo tugenze maaso embuga y'ekira yennyini Mayiga yagyetunda space yasigala bagitunda obuwumbi 7 yagitunda tugenze Mityana ku ttaka ly'essaza ly'Emityana kiki ekiri ekisa kitokota sekisaanikire gende sese ettaka lya Buganda lyo litundiddwa genda ku nnyanja ya Ssekabaka Mwanga oba ya Ssekabaka Muteesa Emmengo mu Ndeeba yasigala ku kawugiro kokka ettaka lyonna litundiddwa. Is that an achievement? Genda mu fo ebyenkizo ebya Buganda gye badde bakolera emikolo gyonna nga n'ekifo ewalulibwa abalongo ba Buganda oba abalangira n'abambejja bonna nga babazaaliddwa ekyekaajaga nakyo ettaka liri mu Lusuuba Bachina balitwala. Abatamu ekifo kye bayita Kaajaga kyekifo abalangira bonna abazaaliddwa naddala buli olulangi gye batwalibwa okwalulibwa kabe balongo ba Buganda ekifo Bachina ettaka bagenda ditwala. Olubiri lw'Emmengo lwa Ssekabaka Mwanga lutudde ku bomu essaawa yonna balusendawo era nze kamwa kwogera enzenkera ku matyana ezijja nenja saamiri okubaga ebigambo bino ne balyoka battamu ebigere. Ettaka ly'abataka eriri wali ku Eagles Nest eryaliwerako acres ezali ziwera 5. Charles Peter Mayiga yaliguza musajja ono wafiire omusite Sebalamu ne balikubako ebibaati waggulu wa Eagles Nest ng'okiringiriza odda mu Kisenyi wammanga awo wano gye buvudde katuno era Eagles Nest yaguza Kiwole Mali yaguza Eagles Nest ku ttaka ly'embuga ly'ennyumba ey'obutikkiro okuli nnyumba z'abaminisita obadde wali University ya UCE n'amuguza fuuti 8 n'amuguza fuuti 7 kulinda ne bazimbawo ekisaakaate. Genda ku Wankaaki w'olubiri mu maaso wennyini baddira ne bazimbawo restaurant mu bwenyi bw'olubiri bazimbawo restaurant y'aba Ethiopia n'Aberitria. Teri mwana wa Buganda gwe bakkiriza kutuula mu compound ewadde okutuulawo n'onyera omuno gwa sigala dde okunywa akacupa ka soda kubanga kive tebakkirizaawo eryo nabo baatundawo lwali ku liizi. Jangu mu Bulange Emmengo okuyingira bakubuuzebuuzo gwani ovawa okola mulimu kiwano kiki ekiriwo. Abakozi bonna b'ebitongole bya Buganda abadduse ne babinyika mu nsuwa ogenda ebulayo okunoonya ekikuli amagala eddiba bavudde mu kuweereza bwa Kabaka kubanga tebafuna musaala. Abali mu bitongole bya Kabaka ebadde bimanyiddwa abali ku radio abali ku TV abadde mu mbiri abadde mu magye abadde mu bukumbo bonna badduse kubanga balemeddwa. Ekintu ekitono ennyo kye kino kye mbadde njagala okubabuuza bw'ata najjaga nti sima wa achievement Kasasiro. Njagala ogende ku mbuga yonna ey'Obwakabaka bwa Buganda onsangirewo kaabuyonjo yonna ey'omulembe wadde ya bukadde 3 bwe batebeyambira mu nsiko gy'onvume. Kati gwe jangu wa achievement zogambwa akoze mbwera semanya akoze biki gujjo ngulira achievement zakoze nkunyonyode buli kimu kikulambuludde bulungi nnyo okitegedde gwelete ekyo nga kino kyakoze mujjaga nti semanya ataddewo project z'okuzimba ennyumba project ettaka lyaliko lyonna teribeera authorized okuzimbibwako ennyumba nedda ery'ekigo liri mateeka teyakkirizibwa yateeka obutezi projects by force. Gongamba otya nti project za Ssaabasajja Kabaka nga kampuni yazipatana ne ssente zayo za looni z'Abachina nga ne recently musimanyi Ssaabasajja Kabaka bamugemulira ennyumba ku ttaka eriye ate bamuwa ennyumba. Tugenze ku zino eziri eno
eziri ku Sentema ettaka eryo teriteekeddwako kumbuka eritaka lya Bwakabaka obuliko ennono n'azimbako ennyumba ne project zaafa zaamusala tebakyagula nnyumba ezo baazivaako ezali project y'ensonga lwaki akutte ssente zonna zabbye mu Buganda ate azinvestinze mu Buganda kati kyekimugaana okuvamu kubanga akimanyi waviiramu essente ze zisinga obungi miwunyo myereere kubanga ziri project zize ng'omuntu ndoza mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo kati ndoza kankose eddakiika zino 10 okutegeeza mwenna abasajja n'abakazi abanyankole n'okuluma kutukwa omugabe wa Nkole sebo w'ekitiibwa omugabe nkulamusiza kansubira nti oli bulungi yonna gy'oli gye simanyi nti oli mirembe njala kulumba kutu nti abaaka bano obwakabaka bwabuzingako dda nkimanyi olw'okuba nti amataka ag'obwakabaka gonna gatwaliddwa era Museveni yasazeewo atandika okugagabira Banyarwanda banne abaweeka ebyapa eno video jengenda okuzanya eraga nti akabinja k'Abanyarwanda bonna abasenge mu bitundu by'ebyankole ku ttaka ly'Obwakabaka bagabiddwa ebyapa ku ttaka ery'Obwakabaka ery'abasajja n'abakazi abanyankole bannakabala ndoza mulabe okumanyira we kutuuse mu kwetoola eggwanga Uganda. Minisita arikujunaanizibwa ebyamataka hamwe n'entunguka z'endembo Judith Nabakoba yabanza omwishaza lya Rwampara County ahi yaheereza ebyapa 22 hamwe n'omuri Rwampara East ahi yaheerezayo ebyapa 2539 kandi amataka aga nagabire gali ag'obugabe bwa Nkole. Kababiyanja aho bagatunga kari byapa byabo amakuru gacho gavumenti akakora research yamanyangu okugira cyapa nezimana nshongaza kuyamba abantu kugira ubwika turahamwe konka ecyapa ekyo baba bakikozise ki. Minister Judith Nabakoba nagira ngu nka gavumenti ekatomumbarira yayo biliyoni 5 okugurira abatura amataka agibabire nibaturaho gatare gabo kandi obwahati nibabanjibwa biliyoni 150 ahari bakama b'amatakaga. Ebyapa byamwe mu bikuume temulagalaga byapa byammwe photocopies kuzitambuze no kuzitambuza eri omuntu ayinza okukeera enkya ne weesanga ng'ekyapa kyakikyusizza. Yaba n'ahayo ebyapa ebi abatuura ab'omu disitulikiti ya Rwampara yajumirira abarikutanyaguza amataka gaabo obwe barikugaheereza abaana. Ettaka baleme kulitemaatemamu naye basobola odikozesereza awamu nga famire ng'ekika ne balikolera ne trust kubanga trust eri mateeka ate ne trustees ziri managed mu Ministry ya Lands Housing and Urban Development. Trustee ye bakkiriza okukuumira wamu ettaka lyammwe ne mulikozesereza wamu ate teribeerako bizibu birituukako ne bwema mwagala okulitunda mulina okusooka mutuule mukkaanye. Abanyeshenjero okuruga mu disitulikiti ya Rwampara basiima gavumenti okuhikiriza ekiyaraganisi. Nimbahabura nti bantumwe ekyapa ekyo kiwafuna kirebo yerebe kandi omanye mukiina omugaso. Kasoke mbadizeyo katono ebyapa biwadde bivudde ku ttaka ly'obugabe obugabe bwakabaka bwa Nkole oligino bano bonna abawereddwa ebyapa be Banyarwanda abantu ba Museveni balese okukyankalanya n'okutwala ettaka ly'Abanyankole oligino Nakabala. Mumpulira bulungi nnyo system gyakola yakikola akimanyi nti ngenda kukyusa ssemateeka goloza lwaki yakyusa ssemateeka n'ava ku ssemateeka omukadde n'akola owa 2015 kubanga ali akimanyi alina okuddira enkwezengeza aziteeke mu system. Wewajja n'akawayiro kali nti omuntu yenna bw'abeera ku ttaka ly'emyaka 10 toteekeddwa mugobako aba alina obwannannyini okuggyako mmojjako olina okusasula ssente. Ulira embweno yakyusa n'ateeka eggwanga ly'Abanyarwanda mu constitution ne teyayawula Munyarwanda ki Mutuusi Muhutu Mutwa
nenga balina n'akabano ke mbalete mumanyi kati njala kubuuza bw'abanga yakyusa n'etteeka ly'ettaka n'agamba nti omuntu bw'asenga ku ttaka olwo n'amalako emyaka 10 afuna obuvunaanyizibwa era abeera nnyini ttaka kubanga bakimanyi nti bo bajja babunga nga mpunga bye yakutuula ku ttaka n'asiisirako kati ku ttaka ly'obugabe kubanga omugabe bamuddusa emisinde ne bamujja ku bwakabaka bwe ne bateekamu bano bonna abanyanda bawadde ebyapa kitegeeza nti kati abafu ne mu Buganda kye yali agala okukola kati akikoze eri mu banyankolo ligino abagubye ku ttaka agidde abanyarwanda bonna abawadde ebyapa kankabaddiremu muyinza ogwo omusajja beyayogera talina bwino kankabaddiremu. Minisita arikujunaanizibwa ebyamataka hamwe n'entunguka z'endembo Judith Nabakoba yabanza omwishaza lya Rwampara County ahi yaheereza ebyapa 22 hamwe n'omuri Rwampara East ahi yaheerezayo ebyapa 2539 kandi amataka aga nagabire gali ag'obugabe bwa Nkore. Amataka ago ni genki gabera gobo gabera no bwakabaka bwa Nkore obugabe bwa Nkore muza mukitegedde video wede tusinkane ku Lwokusatu Banyankoro egire mwakihurura mwakichenga video wede tusinkane ku Lwokusatu sawa 2 nabaga video yakwata mpula mujulide bulungi nnyo za mukitegedde enteekateeka y'akabano ngenda kuteekayo video 2 eno nteekene video y'omugenzi Hussein Kyanjo mugenda kutegeera akabano kyekazze kakola mu kampuni za gavumenti zonna n'okusuula eggwanga lyonna ngenda ziteeke wadde mwajulidde ngenda giteeka ku YouTube ajula ku YouTube musoka mugitegeere bulungi nnyo mulyoke mutegere mission y'abasajja bano mulyoke muzukuke babatta mutu mwebase batta abana babo mwebase batta buli kimu mwebase mukalula amaaso tuza mutegedde ogwange ngukoze ebisigadde mukama nkwatireko mbeere mulamu onako olungi musule bulungi mweraba.